kanisa eno bwe nagira wano eri wansi wali nga si nnungi naye kati bwe ngiraba ndaba evuddemu ate si mu myaka girabera na myaka 10 so njala okwebaza mukama olw'ekyo. Any other question? Honorable, kino Pastor Bugembe kyakuyiga ki eri abavubuka bolabe nga bakula abavubuka bonna mbasaba mubeere beetowaze njagala mugonde ng'omuti ogugonda kubanga omuti ogukakanyala gwe gufa omuyaga omuti ogukakanyala gwe gufa ki gwe gufa omuyaga so mbasaba mubeere bakakamu muleme kwetwala nga ab'amaanyi muleme kutambula nga mumalayo ekkubo kate ng'olina akabiri katono naye onywedde enjayo n'otambula ng'olowooza osobola okuba Museveni. So Pastor Bugembe abeere kyakulabirako eri okusingira ddala abayimbi bannakatemba ne bapromota olwo embeera awo nenda abapromota omu ng'asiwusa empisa ng'ali kukuma omuntu omukulu nga alinganga yamutereseza ssente ze n'agamba wampadde ssente ntono zino zitawera zino bannange tubeere bakakamu n'abeera mukakamu ojja kuwangula ate mukendeeze okunywa ebiragalalagala enjayi omwenge sigala n'ebirala n'abawala kwambala obubi kati ennaku zino mukola vidiyo nga mwambadde bubi n'olaga obuntu bwo nga tebulinganga buno obuwundo mumanyi buno buti obeera mu mayumba abamu nga bakulanga obuwundo naye ng'alaga wansi owakulanga obuwundo. I mean, that is satanic. Tubirekere awo ebyo ebintu tubeere decent twagalane tukole n'amaanyi ate tusobole okugabirira abo abatalina bwe tuba nga tulina ate bwe tuba mu buyinza oba gwe pulezidenti w'abayimbi oba gwe pulezidenti w'abapromota oba gwe pulezidenti waki fena tumanye nti ensi tuliko kubanja katonda sawa yena ajja tugamba nti tudde bukoze eki butusegenda so abantu batujigireko nti twali bantu balungi. Any other? Ajjawo kera ku zina lawe twogere ku ki ku nsonga eno ya Pastor Bugembe bana Kampala mwena gye muli nsooka njala kwebaza Mukama ayambyeko muganda wange okukula kubanga leero birthday buli omu abeera ne birthday mu mwaka ogyeko abawala okusingira n'abayimbi oba ne birthday nga mukaaga so njala kwebaza Pastor Bugembe nti akuziza birthday mu ngeri y'enjawulo nti is going to share agenda kusharinga agenda kulya kyemisana n'abanaku n'abantu abateesobola nti sente zafunye abagulidde emmere agenda kubagabira olunaku lwayise Samaritan Day ndabyewo n'emifaliso n'engoye n'ebintu ebirala so saba Katonda amuwa omukisa saba Katonda shows zonna zitambule bulungi afune abantu abeere n'abantu ate afune n'essente mu ngeri enjawulo njagala Katonda amuyambe n'abakozi be simala ali ababale kijja kufaale yamwana ojja kubanasa engenda bakira nani watiza kukuza meseji mukwano gwange Alison Karuhanga ne mukyala we bakugulidde sukaali ensawo 25 singa sukaali oyo ava mu Bugiri Sugar naye bangambye tebaliiwo ngenda kuwa manager essimu ajja kumuleeta kumupakingira abantu omubawe bamunywe olunaku lwonna lwonna bwolina naye nga zijja kuba ensawo 25 engalo banna bebanyini abo si banyiniyo bawagidde Bugiri Sugar bebamu kubawagira enkulaakulana mu Uganda so bangambye wena bagambye ne bagamba it's okay that man is a good man, is a man of God, is our brother, take 25 bucks, announce 25 bucks kati nze sobola kuva wano nga nange sigambye nti ndekeddeko muganda wange bokisi za tayiro za kakadde kamu. Pastor yerabidde bagamba nti wetwali nga tuli wali wansi najja ne mugamba tutandika nnyo okuzimba n'agamba kansooke ngula ettaka ne mugamba tuzimbe yali Desemba
akalulu akawedde nga tugenda mu kalulu ne mugamba tugende wa President Museveni nga tulina bapasita abalala balinga 10 bwe twagenda wa President President n'abuuza pasita buli omu n'awandika kyayagala okukola ki okumukwatirako nsuubira mukama wange yakukwatirako yangamba mulabe ng'okulonda kuwedde abaana abo children ba mother ba child naye nga ate mother okubeera ng'oli bebi ate n'obeera bebi naye nga bakukwase bukwasi ku kkubo n'ebirala so njagala okwebaza wamu n'oli omuvubuka gugambye ayina abaana 300 ngenda kujja kukyalireko owwo ngenda kujja owwo njagala gavumenti ekumanye nti olabirira abaana ba Uganda kuba ndi minisita w'abaana nina okumanya abaana abo babeerayo batya era obeerawo otya nabo nja kujja kukyalire sebo nsonyiwa abakulu tebabasalamu naye ekibi wafuuka minisita nga ate nkumanyi ndi muganda wo tulabirira abaana Mase Child Care ewakiso Mende ewali Mase Hospital ewali Wakiso International Schools ewali Mase teleza akantu kanusi ewali Mase schools naye okufuna license erabirira bamulekwa si kyangu emabegakawo byali bikalubye naye ne batulonda mu Uganda nga ffe bamukatale nga ffe bamu abasinga olabirira abaana obulungi mu Uganda naye mwami balamu kati okuva n'olwaleero ekitongole ekigaba license z'okulabirira abaana nze mukama waabwe ngenda kubawa ekiragiro tebakutawaanya n'olunaku olumu kubanga olabirira abaganda bo kuba singa naawe Katonda teyakulabirira singa toli nga bw'oli kubanga oli mulekwa so boolabira nabo baki so tewali muntu alina kutawaanya abantu era nakigamba abakkiriza basitaafu bange nga tugenamujjukiza naye wekwagwa noonya wenzirayo ndaba kati ngenda mugamba President abantu abo bazibe kuulya pasita Bugembe kangambe General Lwiso amujjukize kubanga baluwa General Lwiso yatuguzeeko tebo 10 ku Serena era ziba za President Museveni yaguze ziba za President Museveni yaguze then nangamba mpandike ebbaluwa ayinza otukwatirako ku jaji nga tulidde nga tekiwedde pasita eyo kiwedde banange kyokitwale kiwedde pasita wano wootuuse tulina okukwatirako nga gavumenti era President agenda kukwatirako naye amakulu President yeerabira naye genda mujjukiza naye ebbaluwa ngikwase General Lwiso tulabe nti tumujjukiza nti yali asuubiza yamutuuseeko yagamba kiro ku makya so agirina nene kiwedde mukikubire mu ngalo mwena mugambe nti kisoboka era kijja kubeerawo badde ngenda bagamba mugambe nti Museveni ajja kuwangula olwaleero sigenda kwogera olwaleero sijja kwogera byaki naye nja kubasaba nti akalulu kasembe ne mulonde Museveni kale mwebale nnyo mukama amakulu ekisonda kyakiro yeeno waliwo ng'onzizaamu amaanyi kansabe twimukeko tusabireho nalibopala kubaze mu nyumba ya Katonda singa lyabadde essabo teyandize katugole emikono ayi Mukama twetoowaza wansi w'omukono gwo musajja waiza nnyo sukaali gwe mutusuubiza ne miliyoni gye mutusuubiza okuyambako nsabye bayibuli gamba nti awo omwavu awola Katonda ayongere okukuuma okukolera ebirungi n'ennyumba yo n'ofiisi gy'olimu ayongere okuwa amagezi mangi okuyamba abavubuka n'abaana erinnya ly'ettukulu litenderezebwe kubanga tukisabidde wano ku kituuti kya Katonda era Mukama nga tugenda mu kulonda nze nasabye ngeri gy'olita oli mu gavumenti nasabye Katonda yennyini yabalonda okuviira ddala kwero si wano paka waggulu mu ofiisi ez'ono ye kennyini yeeroboze bw'alaba abali mu gavumenti bw'alaba abali mu opposition ng'emitima gyabwe ddala gye gisaanidde Katonda yennyini yabalonda ne Uganda nga tuyingira mu shift empya ayi Mukama waliyo abamu nga tebasaanidde nga balogologo bali eyo tebayamba balina emitima emikyafu ayi Mukama nkozesa Balamu as a point of contact kubanga ali mu office of authority nensaba nti as we go into the election may peace hover over this country and may there be no deaths
walimu okubeerawo okwetta n'abantu okufiira mu kulonda wabeerewo emirembe mingi era mukama tusabye gwe weeroboze mu njuyi zonna olonda abakulembeze tugenda oyingira mu mwaka oguli ogw'okulonda nga mu buli ofiisi katonda ataddeyo abantu be oba bali mu ruling party oba bali mu opposition oba bali independent naye mukama akebera omutima yabateeka abakulembeze in the new move of this nation. We lay our future in the Lord's hands. In Jesus' name, amen.